ku kyalo kino kwe tuli tuyinako abantu abasoba mu 200. Projekiti yaffe yonna eriko abantu abasoba mu 3. Model Village Project. Bw'otunuulira abantu bano bwe twatandika mu mwezi ogw'okutaano twabagamba tugenda kuyingiza abantu 150 ne bwe tunaafuna abantu 7 tujja genda naabo. Mu lunaku lumu twalina abantu 200,000. Mu wiiki emu twalina abantu 400,000. Ne ngamba muwala wange babiri nti komaawo tetulina gye tugenda kujja ttaka ly'abantu. Naye wakati nga abayingira bangi waliwo abaali babuuza nti byebiki ebyo. Muno Lugonvu si mubbi. Kubanga bambi mindset ye tobanenya. Omuntu azitowa akakadde bw'awulira akawumbi anafuwa. Nsaba okubanjulira ettaka kwe tutudde lya bukadde 92. Gwoyinza okutunuulira obukadde bw'obutano oba emitwalo gya 5 naye ettaka kwe tutudde lya bukadde 92. Projekiti eddako eri worth over 1 billion Uganda shillings. Bambi ye bw'awulira obukadde 2 bumumala okubula kubanga n'eggulo yanyaze 3. Neerabira nti Lugonvu ayina Hillview Primary School Matanga eri worth billions of money. Gy'alina okuuma erinnya lyayo.